Ne bannaye Mukama Katonda ono ani gwagenda okusooka okutwala mu ggeyeena? Tagenda kusookera ku basumba ng'ono. Njagala otunuulire omusajja oyo. Omusajja oyo pasita mulamba era ayina ekyaki gy'asumba. Yazze okuweereza ekigabo kya Mukama oba yazze mu kyaki ng'ayambadde kakondo, ng'ayambadde kakondo z'abakazi. Mu kifo ky'okwambala omusonso wansi yayambadde kakondo y'abakazi gye yajjiddemu mu kyaki okuweereza ekigambo kya Mukama. Awo we tutuuse. Oyo ye pasita era nga ye senior pasita. Jjukira olunaku olw'ejjo lwabadde lwa Sunday. Abantu twali tugenze mu kusaba kokko. Wabula kyambuuseeko okuba nti omusumba omukulu yazze mu kyaki nga yeesaze kakondo. Okumanya omusajja ono ekintu kino akinamu experience. Yabadde atambuza kakondo eno ng'abuulira enjiri naye nga tatagala namu. Bino abakazi bye mutambula nga muggwambwe eyagala okubasuula. Ono yabadde atambula bulungi nnyo ng'alaga nti kakondo eno agyambalidde ebbanga ng'agitambuza bulungi n'okusingamu abakazi. Musumba era nga ye musumba omukulu. Kyaki eri wano mu Uganda wabula ng'esumbibwa mu Kongo, kyaki y'Abakongo. Bannaye tulagawa bannange, tuli ku ki? Tuli ku ki? Kuno si kuvumaganya kitiibwa ky'abasumba mu ggwanga. Omusumba ojja otya mu kyaki ng'oyambadde kakondo y'abakazi oba olanga ki? Kasobe nkutuuseeko akatambi k'omusumba ono okerabireko. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Hates anybody. Donc, but run away from sin. Voici là nous vont. Amen. Run away from the one who always quarrel. Sinana gasia gama medeke wana jiri gasia gama. Run away from a one who always is bitter in heart. Sinana amedeke binaji gasia gama lebejimi. Who always got angry fast. Sike binaji kaba kona domizo kaba. From someone who does not understand anything. Sinana ameke me sinana dekpe gome wagbo. Run away for your life. Sina wagbe. But don't hate them. Vuangba lefuo. Amen. I don't hear you. Nyemusenko. You are running away for your life. Ole sina wagbe. But don't hate them. Vuangba lefuo. Stay far from those who hate you. No jijipena amesiko lefuwa. Don't force them to love you. Mbazi wajibe wa loyo. But pray for them. Wadokberade wata. Amen. Love God that loves you first. Loma osike lon chuchugba. And give that love to his creatures. Eye na so ebe lolon wa so na ebe nuwo. Which are human beings. Sikenyi amegbeto pomevio. Amen. But don't force them to love you. Vangbazi wajibe wa loyo. No human beings have love. Amegbeto pomevio pepe mudo lolon. Every love of a human being is not natural. Lolon de keso amegbeto pomevio gba munyi lolon vava. Only a few. Lolon via de kwe. Only a few. Ame via de kwe. Only a few people. Ame via de kwe. That have their natural love origin one from Jehovah God their creator. Sikedo lolon vava sikeso de la Yesu Kristo gbo miawola. Only few people. Ame via de kwe. Are you here with me? Mi le fie gba plema. Christ loves you. Kristo lo. And I also love you. Eye nye chame lo. Amen. Children of God all over the world. Ma obedio le hiya katame. Don't hate anybody. So that you will be condemned. Hatred leads a man to condemnations. But allow people to hate you than Jehovah God hating you. Allow people to condemn you too than Jehovah God condemned you. If Jehovah God condemned you, people, my friends, my sisters, my brothers, my fathers, my mothers, viewers all over the world, I'm telling you the truth. Your life will be miserable if you are under condemnation. If God condemned you, if Jesus Christ condemned you, if Holy Spirit condemned you, you are finished. Over.
But never be afraid of human beings' condemnations. Don't force them to love you. I speak to you. My brothers, my sisters all over the world. My mothers, my fathers all over the world. Believers and unbelievers. You are my brother. I speak to you. I am saint. That's why I am also born to this world. I'm here to do what Christ, my Lord and Savior, sent me for. Not for everybody, but for those whom I am sent to. I hope you are the special person I am sent to. Amen. Including those who are here with me now. And the viewers all over the world. Listen to the Spirit. And do what the Spirit says. The Spirit is the creator of the world. Elohim. Amen. Abasumba abamu bajja kugenda mu Geyeena n'okusooka endiga zaabwe ze basumba. Sijja kukulimba. Era kyandibadde kirungi nnyo omuntu yenna asabira mu makyaki gonna okuba nti alisikokkiririza mu Katonda okusinga okukkiririza mu musumba. Eyo y'endowooza yange nganze omuntu. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti oli kyakulabirako. Oli musumba. Omanyi bano abasumba bakolagana amakyaki babanga kyakulabirako. Tosobola kuŋŋamba nti oli kyakulabirako n'ojja mu kyaki ng'oyambadde kakondo. Oba olanga ki? Biki by'oba oyagala okuyisaawo? Engato za musonso zikunyiga? Zikwokya? Kiki? Temulabanga kino kiba kisusseemu kaate. Olunaagirawo nga basumba batandika kwambala sikaati. Olunaagirawo ng'omusumba ajja mu kyaki nga yambadde sikaati. Wuuyo yazze wansi yeekubye kakondo high heel. Kati ate n'abakazi abasinga obungi essaawa zino tebakyayambala nnyo zikakondo kuba tebamanyi zitambuza. Naye omusajja omukulu omusumba n'ojjevaayo n'oyambala enkondo ssebo n'ojja mu kyaki ng'oli comfortable bitya? Kino nze nkivumirira ne sekuvumirira yenna. Kibi nnyo kyasusse nnyo we kirina okukoma. Oli musajja oyambala otya kakondo? Yambala canvas. Mukama Katonda. Naye bannanga kino nedda. Bano abasumba we bati omuliro gwinasookera ku bo. Ayi Katonda era otulaba. Bano abasumba we bati omuliro gwinasookera ku bo. Gwinasookera ku bo. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti oyambadde endiga zikulaba. Kati endiga zirowooza ki zo bannange? Oba n'endiga z'asumba nazo zirowooza kyekimu nga ye bw'alowooza. Ate busebezo kyaki zibeeramu abantu munnange. Kyaki bwe zityo zibeeramu abantu. Kyaki ogisanga erimu abantu ejjudde naye ng'omusumba akola by'ayagala. Omusumba yeeyambalira ngatto z'abakazi yembalira kakondo. Kino nno okuvumaganya kitiibwa ky'abasumba mu ggwanga. Era abasumba mwani badda disiko mwekwatakwata. Ne muvaayo ne musooka ne muteeka ku mizenga gino ennatti. Otherwise ekitiibwa kyammwe kittattanibwa. Wuuyo musajja mukulu oba engato yayambadde ya mukazi we oba ya muwala we oba yagyegulidde naye nga gye yazze ayambadde mu kyaki. Ejjo lwabadde lwa Sande. Munnaye awo Uganda weeri era weetuuse we tuli awo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugobera mwebale kuba nti ate musubscribinga. Sheikh Mukisa Karim wali okuba nti ate akulombereddwa. Gwe wenna ng'olina ebizibu ebitali bimu. Emirimu ogikola tegitambula. Oyagala kugenda bweru visa baagikuuma.
oyina gwe wawola ssente zo naye nga yazikuma, wazimuteresa buteresa, wazimuwa zikuterekere naye nga yazirya. Sheeka Mukisa Karimu ezo zonna ensonga azikolako. Oyo ajja kukusasula ssente zo kasita ogende wa Sheek Karimu Mukisa. Mwekwate asobola okuba nti ate akukolako. Oyina ebirwadde by'otategeera nga byakulumbagatana. Weekwate Sheek Mukisa Karimu. Enamba z'essimu weeziri awo, mukubireko osobola okuba nti ate oyambibwa. Abantu batutambulirako ennaku zino. Naye tulina kuba nti ate twekwata Sheek Mukisa Karimu asobola okuba nti ate atulombereddwa egenda okugobawo buli shaitwani yenna gwe batusindikira oba atwetoolodde. Mukubire ku nnamba z'essimu awo ojja kudda kwebaza.